Kale sebo nawe kale jaba. engineer wasibye otya engineer kale akati nze wenjogera right now ndiji nja iganga wenyini Rotuwe mada kantule. kakati nze siri muwagizi wa Nuupu. Siri muwagizi wa NRM, teri kibiina kyempagira. Naye nze ndi ku ground wenyini we twabaddeyo ku mukolo ogwoyo MP ali mu kwesimbawo bwe bayita alibaawo Sauda. Oba njogere Lusoga kalyoka muntegeere bulungi muluwuli. Uganda. So kakati kyabadde bwe kiti abali mugamba nti meya wa Iganga Bamululenzi ye yapanze abaana ba Nuupu okukuba Alien Skin. Nze sikkirizaganya nakyo olw'ensonga Alien Skin we yabadde atuuka yatuuse ejjinja kuba ffe twavudde mu tawuni nga batuliko mu maaso waliwo ekivubuka kyeno kye bayita kiyisa soja kyeyisa mu mbeera za Alien Skin bwe kityo oba nsubiramu tero kiraba era olumaliza okupafominga ne kimba ennyimba za Alien Skin. So kyamulindidde we bayita ku Meiro 2 nga kirina tiimu yaakyo Alien Skin n'aveeri ffe tuli ku booda yaffe nga kirimu ekivubuka kyogera na Alien direct ku simu ne kimukubira esimu ne kimugamba Alien n'amugamba twakayita ku lutindo ku bridge tujja ffe ne tuvuga piki yaffe nga bo batuli mu maaso ne tugenda paka Iganga nga Alien talina buzibu abaana ne bamwanyiriza buli kimu. Kakati Alien Skin yabadde emabega wa stage ejjinja ne lijja nga tanaba kulinnya stage ejjinja lyayiseewo buyisi ne likubaawo omwana. Kakati abavubuka beiganga nga baagala okugenda okubonga ku Alien Skin omukoonako nti papa tusanyusa okulaba nga bali mu kuwaga bulungi. Kati abavubuka ba Alien Skin waliwo oyo oba bamuyita mu China oba biki yakubye omwana enguumi omwana n'agwa wansi. Tegeera kati mbabuulira olutalo ku lwavudde n'akuba omwana n'agwa wansi ne basitula omwana. Kakati omwana gwe baakubye abeera mu ghetto mu katale ka Iganga emabega. Omwana ne bamutwala mu ddwaliro. Abavubuka b'omu ghetto y'Iganga ne bagamba nti bakubye kyali waffe ne bajja ne beegabamu emirundi 3. Abamu ne babeera ku town council, abamu ne babeera no ku lawundi ngodde ejjinja, abamu ne bagenda emagamaga. Ompulira nze nkugambye siwagira Nuupu nze siri w'enyalemu. Olutalo ku lwavudde muvubuka wa Alien alina omwana gwe yakubye ow'omu ghetto. So baleke gamba mbu baamu yabadde mu district y'e Kaliro yabaddeyo n'emikolo. Ompulira bulungi mu Iganga teyabaddemu yadde omukolo gwabadde gwa NRM. aba Nuupu bavuddewa okuba Alien Skin. Alien Skin mutabanyiwe oyo yakoze wajirabye wanji post bamu je ya postinze wajirabye anti kati bamu balina okozesa eyo chance okuyisaawo ebyabwe okitegeera si be bategeere nyaba abantu okozesa chance post wajirabye anti ye kati abaana bafango ne bakikyusizza ne bagamba nti ba Nuupu okitegeera nti Alien Skin buli wafuna omukulu w'ekibiina bw'avaayo n'agamba omukulu w'ekibiina bw'avaayo n'agamba ojoddemu weepanke Iganga abategeeza ki Bamululenzi si yakulira ekibiina kya Nuupu ssebo ngamba meya kati abenyalemu bagenda kwekubira Alien Skin mu ebirowoozo mu biteeke kuba Nuupu naye nga si bwe kiri. Yeye ndowooza nze nkugambye siwagira kibiina kyonna ani yavuddeyo okwewaako nze ndi ku ground n'abaddewo ku ground okitegeera bulungi.